mukyala bwono banga tudda nange nkitegedde mubenzi gyoli. Okay, mukulikeeyo mulimba lwa Haji Kyolaba eyo ye Trust Productions. Haji Kyolaba nno y'omu ku mijiji egyawaguka mu group eyitibwa Namige Standard Singers. Be baana abalerebwa Samathias oyo Haji Kyolaba gola mu Nigeria oyo Swahaba omutwe omumwa guli side ena akantu ako kakolera nnyo Trust Productions mu biseera bye yatandikiramu mu makati kati awo. Group eyo yatuwa essuubi nga bw'otuuka ku show yaabwe okikuwa owulira ekintu kigamba nti bawerekere n'enkya. Omanyi waliwo endage zaakolebwa mu kadongo kamwe edda nga w'okola erukaya enkya ng'oli kaliisizo ng'abeerukaya baesondamu ne bapangisa emmotoka bakamunye bajje bakusange shehe bagyeyongeze ekaliisizo. Manager Moses Lwamandozo jukira ebivulu ebyo ebyendage ezo 1234 ebyo weerage nga bo weemiima babyeragalagadda ebyo ng'abantu balinnya ne bava ebuwama ne bajja eri ekiweesa munda n'eruka n'oyingira munda ne bajja ne balaba endage ezo nga mu kivulu akasange kakulema mwannyinaze ekivulu ekyo nga abantu balinnya ne bava ewa wano bayitawo wa Nsangi ne bajja bakyeyongeze ku Hollywood nga kulokuna akoze Nsangi ku Sunday ku Hollywood ne baga tujja mweyongeza ku Hollywood ne bajja ne balaba show najja nagaba nenze envudde Nsangi nze envudde luka yanze banyumiriza ne jankyale mbalabeko ebintu bye byalagawa kuba kati mu bendongo ku kitundu ogero tulya neibanga yebase mu nyumba endongo netokota ogenda okwetola boti mukabala nga kakubyeko balaba na mupiira endongo netokota okutula mukabala kabagusenese bidola mbugirasi nga kajjudde netokota nosinga ne basika chapati nga bakunganye nenga endongo balinga abawulidde nti wali batiddewo omubbiti mugendawo ekintu kiri kitya no mututuso gatta okusingana abayimbi ab'amaanyi nga amaanyi gaabwe amanya abalabi bano bagezi nnyo be basala amazima. Omusajja bwe yakuba ebyensega n'endola ewaffe bukoma nsimbi ne tulwaniriza n'abeeri eyidudi ne baaniriza n'abeebugembe ne baaniriza n'abeddolwa essingira ne baaniriza n'abeggulu ne baaniriza bw'otuuka n'oleeta ekikere ku mbaata ne bagamba nedda ssebo tojja kutumanyiira n'ogenda n'eri gye baayaniriza n'ogesebo totwepankirako n'oyimba oli ne yeemulamu naga kangendeko mu kiigo. Kati simanyi okuyimba kwakati ye okusomesa olabye oluyimba twanje olwa Haji Kyolaba Joni Lusoko tukomeze omwami oyo tumulabe nti akulaze engeri ojoyina okuma mu mukyala wo omugamba tugende obagala nkwanjule nange obukwakuliza obwo buno tugende nkukalige bwogira bwoti omanyi ffe tukuba safari zaffe tugende nti kole bwenti laba senga uli oyo noyo bwami bamita Robert Kaguliro yali mu Gomesi gweta senga nanta gwoyo mu Gomesi abasajja abatendekewa hama ne basudde mu kabula dda oyo Kagulire be bamundoza ku recreation oluyimbo lwawangula ekifo ekyokusatu yine busuulwa Sylvester basajja bayiga okuyimba bayiga okuzannya gamba basoma stage ne baba mubikidde mukadde nga agenda ku stage tebimukwatako amala kuva ku stage amaziga n'asangula olaba nti Kagulira ayina ebirungo bingi awo azannyanga senga azannyanga omutamiivu azannyanga omwava ayina oluyimba lwe bayita Meriki Yadwe esome byakufa kuleka nze bwayi bye muyimbi ajja ku stage n'ayimba n'olaba ayimba video linga nga video girabira ddala ku stage byayimba obirabira ddala abasajja batendekebwa nnyo n'ekyo vula nti Haji Kyolaba ne musajja mugezi nnyo mu group ye tabula mbasajja abo bamuzeeyi kalali kati muli mulindwa vumbi kibijigiri nawuliddeko agawo mu nkubu nti group eno egenda ku rebrandinga bagenda kugiyiwa we yali badde simu kwali badde ndoza kugirisetinga oba kufumatinga bagenda kugiyiwa buto badde mbawandika abakozi buto bateeketeeke show buto bapromotinga omulimo buto kubamba maliddeko ebbanga mbagamba lwaki temukolako mu kibuga. Yes, waliwo n'ekirala ekijja abayimbi mwenyweze ekirala ekijja kigenda omuyimbi gw'olina n'okugenda okusaba omulimo so si kkubira muyimbi ojja kutugamba nti nze mwami guni nze nakuba hiti bweti nakalya wadi mukaaga nti ye naye muno titukwetaga nga muyimbi mpozi tubulire ekivuga ky'omanyi okukuba ekyo ekijja amaaso ku lutimbe nja kuba nga nkibanjulira obaddi mumuteke maaso ku lutimbe kuba tetuyinza kukkiriza kadongo kamu kusaanyizibwawo batalina kye bamukoleredde
nti okuyimba kuze kunafuizibwa nnyo. Joni, lwaki tompa kuluyimba olulala? Tulabe ku luyimba lwa Jack Kizito netetenkanya. Tuyitidde mu nnyimba ez'ebivvulu naye ezimu tezirabiddwa nga ziyimbibwako abantu tebazimatira nga bw'olaba Haji Kyolaba oluyimba olwo alumatizza abantu ne yalukola n'alunuunamu supu trust concert yagikola netetenkanya abantu bamulabye. Kampase mukyala abantu bamulaba. Dr. Sebbale wakola embaga y'omulaasa abantu bagiraba. Lwaki ebintu ebizo ennyimba ez'amaanyi lwaki zifiiraawo kwega nti ebinafuya birimu mmwe? Tulabe kulimba netetenkanya ate tubenga tukomawo enkomawo nkwate ku masimu then ndoza kujja kuba kusiibula. Tujja kubanga tutambula ebigere bibiri mpola naye nga tujja kutuuka gye tulaga. Tulabe kulimba oludda.